wamba abantu baffe 20 ne batwala mu komera. So obutali bwenkanyo obwo, that injustice that is happening to us, it should teach us to say never again. Okumakinga sure nti bwe tujjawo bino tuteekewo Uganda etayina revenge, etayina hate, ekyo kye tulina okukola nga tuziika Monica nga tumwerekera. Monica wumula mirembe munnange, tubadde wano tetukwadde na kitiibwa kimala kubanga tuli ku front line. Kakati tugenda Isingiro naye tukusuubiza tetugenda kupowa paka kyetusobola okukolera Kibalama, kyetusobola okukolera okumakinga sure bino tulina wamu. Mwebale munonga kumpuliriza tukunde gumeho. Mr. President Ngatana Magenda maziga merere kitalo nnyo era kitalo ddala. Abo bamulekwa esawa ya kakati abasigadde tebalina taata tebalina maama. Omwana omulenzi oyo omutima gwamumenyese nnyo kubanga ye olunaku yatandikirawo okukaaba paka olunaku olwaleero. Ate n'omuwala ye mugumu era ye omuwala ye yakwata essimu eyakubiranga aba anti be nti munange maama tumusanze mu kinaabiro naye ate tumuyita tayitaba. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Naye nga tujja kubanga nkwongerayo obulye ku speech eya mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyasobodde okubanga ayogera ku mugenzi wamu ne Kibalama. Prime Minister wa ggwanga ng'ayogera nti Kibalama bamwina era n'ababuulira n'emisango Kibalama gye yazza nti Kibalama yatta abasirikale era bamukwata era bamwina. Naye Nabbanja tatulagangako Kibalama. Tebatulagangako Kibalama. It's coming to 7 years. Mama wa Kibalama twasooka bimukweka ne tukanya ne mukyala wa Kibalama nti temugamba mama wa Kibalama nti Kibalama bamuwamba. Naye tusobola kweka kyama bwe kityo mwaka gumu 2 3 4 5 6 7. Era mama bwe yategeera nti omwana we yabuzibwawo mama nazirika, mama nafa. Tubadde tugumirya ku Monica. Wa Monica abadde strong woman. Abadde abanja baawe ate nga mu kubanja baawe abanja n'abantu abalala bonna abazze babwambibwa. Monica abadde abanja nnyo n'abanja baawe. Monica yafudde mu ngeri etategeerekeka. Tena tukyebuuza engeri Monica gye yafudde. Monica was a strong woman. She was a young woman. She was a healthy. Tuyinza obutategeera kati kyase Monica, but be very sure one day tujja kumanya ekyase Monica. Songa enkulu nti one day one time tujja kumanya kiki ekyase Monica kubanga ebibuzo bingi nenga ansantini. Omuntu abadde omulamu ate nga abaddewo nnyo nga kugamba nti atambudde wonna ng'anoonya omwami we paka olunaku olwaleero naye ne tumusanga nga enfa gye yafuddemu mu butuufu tetegerekeka. Tuvuddewo omwana mulenzi Tamale Mirundi Junior alabudde full figure. Amugambye nti si mu bubi nti naye omukyalo ono engeri gye mulabamu speed gy'alina Mama Janet nti yandikulya ennamba. Kati waliwo n'omukazi eyaze Mama Janet. Mwamulabye oyo omukyala ayambala gomesi abeera azina ow'enaalimu. Agenda nno kujjawo full figure oyo omukyala. Full figure bw'oteegendereza ekifo ky'omwenaalimu oyo omukazi omupya kitutte. Oyo omukazi abeera azinira mu gomesi bamuwadde n'emmotoka vice president. That woman was given a new car. Full figure omukazi oyo mulaba byakola. Balabika enaalimu yaleese full figure omupya. Omukazi oyo abeera azina kulaleyo enaalimu n'azinira mu gomesi. Naye bambi omukyala oyo bamuyita Mama Janet oyo omukyala. Omukazi ayagala enaalimu. Ekituufu kyo guys akola asiimibwa. Naye nawulidde bulungi oyo omukyala nga bamuwadde emmotoka bambi ayagala nnyo enaalimu. Kale waliwo omuntu ayagala ekintu ng'olaba esirwa ssente esirwa kumulaba kati the woman is aina bambi ate naye Katonda yamuyambye bamuwadde emmotoka bagenda muzimbira n'ennyumba.
mumuwe era vice president nkwebaza Jessica Alupo olwokuwa omukyalo oyo emmotoka oyo azina ennyo ku stage ow'NRM omukyalo omukadde azina mu Gomesi ye bambi ayagala NRM ku mutima so abantu bwe batyo mubawe kati full figure gwoli munuwe enkadde ye oli bamuwadde empya so NRM eringa eyagala okuzimba full figure omupya ate bambi omukyala tawemula ye tavuma bantu ajja kuwagira NRM so bamuwaddeyo akamotoka ebyo ate tubadde tukyaliyo ne zireeta omukyala nti bawagizi ba Luzi Abraham nga wanda muliro ng'agamba nti oba muyayi nga we mumuyita mumuleke bo bali ready okumuyira obululu era bajja mulonda kale newe munagamba mbuluzi yakwata abaana Luzi agenda mu parliament kama nimbaya tugenda kulonda Luzi Abraham Luzi bakwasala izitolo gwe tugenda otwala mu parliament olw'enkyukakyuka ya Uganda ya gundi ya Kampala Luzi ne waba yakwata abaana ne waba yakwata nga abakazi agenda mu parliament ne munaleeta ani ne mumuleeta no Luzi agenda mu parliament inze sikati yange ju eri Luzi sikati yange ju eri President Museveni sikati yange ju eri Alien Sikini sikati yange ju eri Bebe Kulo mukiwulidde Luzi agenda mu parliament kamale nokubira tatange mubuzo ba step mazange yali nga tuvudde era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ye Bebe Kulo yavuddeyo na tegeza aba opposition mbu nabo bakola accountability esente ezaweebwa Honorable Joel Ssenyonyi era natukugamba nti lwaki muwala mpampuuga yekka ati lwaki temubuuza Ssenyonyi oba mubuuze Bobi Wine abannyonnyola esente Ssenyonyi ze yafunye lwaki mwe bwe baba bagamba Museveni abaleetera esente abaleetera programu za gavumenti lwaki babagamba ne mutazikwata lwaki bo bakwata lwaki Ssenyonyi nze ekibuzo kyange kiri kimu mwenna bwe munaakiddamu nze njabbegattako lwaki Ssenyonyi yakutte esente emiliyoni 605 nga yagamba Mpuuga nti Mpuuga yakutte ebitaano yalidde babiwulira lwaki Bobi Wine tanyega ku kintu ekyo kati mbabuuliza nti mulwana ki mwegatte ku programu za muzeeyi mangu ng'obudde bukyali muve ku ebyo gamba abavubuka naddala abavubuka kati bano abakyesiriwaza besiriwaza era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ye omukyala Spice Diana naye nga amanya gamatuufu ye Hajala Namukwaya avuddeyo ku nsonga ya Hajat Mariam Mutakubwa abasinga obungi gwe mumanyi nga big events juzi waneno gyevuddeko eyasindikibwa eruzira lw'ebbanja ly'obukadde 7 gwe bayita big events oba omumanyi. By the way, I saw that online. Ningezaako nokuba essimu so I thought I could be, I don't know friends mikwano gya big abasinga but I know her. Newe nafuna ebizibu she called me bambya ambuuze kancheckingeko. I feel sorry for her. Too bad. I just pray mukama amuyamba akiveemu. Probably kama asobozese mukyalireko. Okay. Yeah, because I feel sorry for a woman who tries to put up something kubako kyeyekolera bambi kuba teyabbye muntu naye ndowooza business nga obimanyi ndongo kutegeka kwewala neweewolayo some money to make yourself better. I feel bad era musaasira nnyo ebizibu ebyo. Okay. We just pray she gets out of it. Era nga wenyini tukumanyi ng'omuyimbi of course adduukirira ate mukyala munno oyinawo are you in good position of helping her omuddukirirayo cause beetaaga like 70 I saw 70 million. I saw that kyobangamye nti samukama asobozese sobole oku problem mukyalirako kyonna ekinaaba kisobose. Era naali eyo ng'akozeeko naye nga mukwano gwe bambi bayimirirewo naye cause ebbanja kizibu nange namabanja nno mayitirivu tutambulira mu mabanja twakulakulana yenna omuntu akulakulana akolera mu mabanja so tosobola kukyewala. Yeah, but too bad for her. I just wish mukama amusaasira. Ebyo agambye nti omukyalo oyo mulungi era nga ajja kubaako kyakola sinakindi okuba nga amukyalirako mukomera okumusaasira byonna ebyamutuukako. Naye nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ono ye avuddeyo
okukuluma oba alina obubaka obugenda eri abaganda baffe abanyankole. Bannaffe abava mu Western Uganda naddala abanyankole, kyekiseera mugatte eddoboozi lyammwe mu disowninga abantu bano. Nkiddamu, bannaffe abava mu Western Uganda naddala abanyankole, kyekiseera mugatte eddoboozi lyammwe mu disowninga abantu bano. Ensi ereme kulowooza nti tubawanda ebigambo mu kamwa, kubanga abeerimbisi buli lwe bakola ebikolobero okwetooloola eggwanga, ffe tubeerangawo ng'abasaala okutegeeza ensi nti bano si banyankole, just bano beerimbika mu banyankole. Bannaffe abanyankole muli bannansi bannaffe, kyova olaba mutwagalako ensusso, era sirina we nnyinza kukikkiririza nti omunyankole ayinza okufuula omuntu ente, ayinza okutwala ettaka ly'omuntu n'atuuka n'okusengula abafu, ayinza okukubaakuba amasasi ebigwanidde n'ebitagwanidde. Naye ate bano abakola ebikolobero babikolera mu yunifoomu yammwe. Weewaawo nti ffe tujja ne twogera nti bano si banyankole, naye kibulamu mmwe okugatta eddoboozi okujja okukkaatiriza. Tomanyi kye kitegeeza muntu kutta mwana wa muntu mu kifaananyi kyo. Tomanyi kye kitegeeza muntu kubuzaawo mwana wa muntu kibalama mu kifaananyi kyo. Era tomanyi kye kitegeeza muntu kusengula bafu b'abantu n'abaziikula engumba mu kifaananyi kyo. Tomanyi kye kitegeeza omuntu okusenda ennyumba y'omuntu mu kifaananyi kyo. Ffe Abaganda baatupaatikako ekivume nti tuli bali bankwe, naye golowooza abaakitupaatiisaako baali Baganda oba baali beerimbisi? Naguno gujjwa tukyabonaabona nakyo. Abaganda n'enkwe bali bati, Abaganda n'enkwe bali bati. Olaba kitubonyaabonyezezza decades ezisoba mu 6, ate mmwe ekyokutta abantu, ekyokubuzaawo abantu, ekyokulemaza abantu, kusenda ttaka ly'abantu, kuwamba bintu by'abantu. Era musooke mwebuuze lwaki buli akikola akijuliriza nti ozannya naffe abanya. Bamajambere abo n'abeesefusi bankuba emiggo naye nga banjuliriza kimu mbu bo banyankole, ng'era bannangira kimu, nze okuba Omuganda ndi kifiire, nze okuba Omuganda. Olw'okuba nze mmanye enkola z'abanyankole nti be baakuza ne bannyabo awaka, nkimanyi omunyankole eyo si enkola ye. Bano just baali beerimbisi, ne babba abaana b'abantu oba ne batta abaana b'abantu, babatta bakujuliriza nti bo baki, nti bo banyankole. Lwaki oli tabba bubbi n'agenda? Oba lwaki tatta n'agenda? Lwaki taziikula abafu n'agenda? Lwaki alina okuteekako akatonnyeze ak'okubeera omunyankole aba ak'okubeera omuwesitana? Abantu bano bali mu kutta kifaananyi kyammwe mu bantu, oba bakozesa ekifaananyi kyammwe okuba kutuula ku bannayuganda abalala abajeere. Buli regioni ejeera mu Uganda nga neeyammwe mweri, kuba n'amayumba agali eyo omuntu simu ayinza okusinziira n'akuba omuntu emigombo olw'okuba yawagira Museveni. Oweeyo mu buyumba obwe bakola ki? Bwe basulamu. Kati buli regioni eyina ekizibu kyayo nga neeyammwe mweri, naye temukkiriza regioni ndala kubeetikka, kubanga ebikolebwa mu regions ziri eno babipakira mu kisawo kyammwe. Batta abantu ne bateeka mu kisawo kyammwe, ne bawamba abantu ne bateeka mu kisawo kyammwe. Kyova olaba ffe tubeera basaale buli lwe bakola ebintu mu kifaananyi kyammwe okuvayo ne tubagamba abantu bano si banyankole, naye mmwe musirika nnyo. So ng'ate ke kaseera mugatta amaloboozi ensi weetuuse, mudisowuninga abantu bano. Bw'aba awamba eri omunyankole oweeyo agamba atya? Kuba neeyo babajoonyesa. Bw'aba awamba eri omunyankole oweeyo agamba atya? Ffe abeeno batugamba mwe muli bifiire ozannya n'abanyankole. Mwe abeeyo tebabibakola, kuba nayo babibakola ki? Babibakola babagamba batya ye ate? Tewaliiwo dduuka lya sukaali nga lya munyankole. Tewaliiwo allowance muntu yenna gy'afuna mu kubeera ki? Omunyankole. Era tewaliyo dduuka lya sukaali nga abanyankole balinako discount mu abanyankole mugenda. Meaning bye tusanga bye basanga, ne tubisomesezza nnyo abantu.
naye mmwe musirika nnyo ate nga abakolobezi bakyabikola nnyo mu linnya lyammwe. Era sooka weebuuze lwaki babikolera mu linnya lyammwe, nga lwaki Muhoozi yali kubya Edi mutwe, yali muweebudde n'atuuka n'okumulaga obusajja bwe n'amwambula n'amulaga ensi, naye ng'amukuba agamba nti amuyigiriza Runyankole, oba bwe yagamba ensi timbadde munyigiriza Runyankole. Mwe mulowooza yali ategeeza ki? Yali akikola tweyongero batya, oba yali akikola tweyongero bakyawa? Mulowooza yali akikola kibayambe ki? Kubanga twaligambye tweyongero batya, naye abafuna oba abali obulungi balubatu bw'oteeka ku minzaani ey'abantu abali obubi mu Western Uganda. Mu Western Uganda walabye obuyumba abantu mwe basula gye bagamba ewali obuyinza, era gye bakola ebikolobero nga baleeta. Bakyayambala tangira nabo abaana baabwe bakyagenda mu Bwakadaama ate beeba omukisa Nyakyale bo bali bubi n'okutusinga. Kakati gwe sooka weebuuze bw'akola ekintu ng'ekyo ku muyalanga gwe oba ku musuubuzi nga gwe asuubulako n'ewaffe e Buganda, agenda mu Balango, agenda mu baki, olowooza aba ayagala bakutye oba aba ayagala bakukyawe? Mukkiriza bano abantu babatoowolokokerengamu obubi bwabwe, mwetikka omusaalaba ogutaligwa mmwe ate nga si gwa bajjajja bammwe. Kubanga omusaalaba osobola ogwetikka ogwa jjajjange Kikwaku, nsobola ogwetikka. Ogwa jjajjange Kipanda nsobola ogwetikka. Ogwa jjajjange Sirive Kiwanuka nsobola ogwetikka. Ogwa jjajjange Sseddiyabane nsobola ogwetikka. Kubanga bajjajjange ndi wa musaayi gwabwe. Mukkiriza mwetikka omusaalaba ogutali gwa bajjajjammwe. Mukkiriza mwetikka ng'ebisusunku naye ng'ebinyoobwa ababirya si yemmwe. Nze nno ne ndowooza baganda baffe kano ke kaseera akatuufu mwenna okugatta amaloboozi mu disowninga abantu bano. Simanyi Munyankola ayinza kukwata muggo n'akuba omuntu eyo enkola. Simumanyi, tukuze nabo. Simumanyi era simulabangako. Simanyi Munyankola ayinza kukwata muggo n'akuwuttula. Muffe Abanyankole tetuzanya. Simumanyi, amazima simumanyi. Kakati bano abakuba abantu emiggo mu linnya lyammwe mu kifaananyi kyammwe, mwe mulowooza kibaleka wa? Oba mulowooza nti ensi yonna esobola okutula baffe? Amaloboozi gaffe galina we gakoma. Ate era bino byenjogerako gaatuukawo dda gaabiwulira. Kakati bwe budde nammwe mugattire ku maloboozi ago mu disowninga abantu bano. Abantu bano balina ekikolimo kye babaleetera ekinene. Abantu bano balina ekikolimo kye babeetikkira ekinene. Mbonyeebonye n'ekyobuli bwenkwe dikedezi mukaaga, golowooza ekyobutemu ogenda kubonaabona nakyo bbanga ki? Nga mulimu n'abaana batakyayina waabwe, amalaalo g'abazadde baabwe baagaziikula. Nga mulimu abali mukulu wa gavumenti eno. Nga mulimu abasendeddwa ettaka. Nga mulimu ababuziddwawo. Nga waliwo abatunula ku bijja. Kyokka nga baabikola nga batujuliriza nti ffe Abanyankole otumanyiira, gwe Omuganda oli kifiire. Abantu bakolera ebikolobero mu mannya gammwe. Wano jjuuzi oyo Majjambere bwe baali bankuba emiggo, bwe banzinda obubi ne bankuba ebigala by'emmundu abo abakulu, yagambanga gwe Omuganda kyafiire, ozanye naffe abalaala Abanyankole, gwe Kiganda ne bunne. Ne waliwo neyampemulaawo ngende nziikula ennyabo mumukozese, naye naye ajja kunziikulira kuwa mukozese one day. Kakati Majjambere olwaleero ate bakulaga ye Ssemakula. Lwaki bw'abeera RDC abeera Ssemakula? Lwaki bw'abatta abantu abeera Kamuntu? Mwe temutegeera. Lwaki Majjambere bw'abeera RDC abeera Ssemakula? Lwaki bw'abatta abantu abeera Kamuntu? Bwe muba temuwunyiriza, bwe muba temulaba waakiri muwunyirize. Bw'aba agenda mu mirimu egy'obuvunaanyizibwa aba Muganda.
bw'aba akola ebikolobero ku bantu abeera munyankole. Waliwo ensigo ey'obukyayi eyagala okusigibwa wakati mu ffe naye ng'ate obusungu bwonna bugenda kuyiika mu mmwe basajja battu ne bakazi battu bakitawe abeetikka omusaalaba ogutali gwabwe kubanga n'abamu muyina we mutuuka ensigo ebadde yagenda dda bano baagitambuza ne babagoba olw'okuba muli banyankolo oba ne bababoola olw'okuba muli banyankolo olw'ebikolobero bannammwe bye baali baakola ddaawo. Mukkirize nti ankola esobola okuba engazi ng'esobola obbamala naye olaba ne Buganda si ngazi kati kusobola okutumala ng'Abaganda. Meaning empiya tuzinoonyeza buli wamu, empiya tuzinoonyeza buli wamu. Gy'onoonyeza empiya banno bali eno batta abantu oba abaseddeekezi abazzi abeerimbisi bwe basenda ettaka ly'abantu bwe basiba abantu bwe balemaza abantu bwe babuzaawo abantu bwe bafuula abakyala bannamwandu bwe bafuula abaana bamulekwa bwe bafuula abazadde bakitagenda naye mu linnya lyammwe enkya ate nga ggwe gy'ogenda okgenda bannange ekyokutambula n'ekyokubeera mu regions ez'enjawulo tekikyewalika olaba ssente tuzirinnyira kati nnyonyi naye bannammwe bano bali mu kubasuulira maggwa buli gye muyina okuyita. Kale kyali baddokke babikole nga nammwe mubifunyeemu kabaka bikagumya muki mugongo naye bitunyiga bibanyiga ze mugula z'omugula amafuta zengagula z'ogagula buli kyenkozesa ebbeeyi yakyo naawe z'okozesa tewali allowance yakubeera munyankole then bakuwa nsonga ki lwaki bayonoona erinnya lyo bw'ebanga si ya bukyayi era bwe baba nga babaagala nnyo obugabe bammwe buliwa. Zirijoni zonna bagenda baziddiza regardless oba kuliko omutwe oba tekuliko omutwe naye mmwe obwammwe buliwa. Mwe munoonyereze bajjajjammwe kye baakola mu 7. Bino byonna muyinza okulowooza atulugunya mbu Baganda simanya akutta abaana ba Buganda babakubye emiggo naye ng'ali mu kusigiramu ensigo kubanga mu 7 gy'anaasulamu enkya gizimba leero. Temulowooza nti alina ekintu kye yali akoze nga wawamuse buwawamuse okukikola gy'anaasulamu enkya agizimba leero. Museveni muyinza omulaba ng'atulugunya Abaganda ng'abatulugunyisa mu linnya lyammwe ng'atta Abaganda ng'abattira mu linnya lyammwe mmwe yabaleetera ekibasaanyawo mu dizayini. Mene mulowooza nti mufunye golodi kirabo ky'amaanyi nnyo okuttira naye ng'ekirwadde ekigendo basaanyawo empola kubanga mmwe be yasinga okyawa. N'abaawo abeeyo engulu mu Moses Ali n'abaddiza mmwe teyabaddiza. Munoonyereze bajjajjammwe kye baakola mu 7. Otherwise mu 7 ensi kacica oba obutwa bwayiwa mu ttogero lye bayita Abanyankole bubi nnyo osinga n'omuliro ogwakibwetera oba ogwatta abaana ebuddo bakayita Kanyampola. Mu 7 ataddemu Akanyampola over 40 years ali mu kusiiga kifaananyi kyammwe. Kazambi katuulidde wano mba mmaze okwonoona omuntu teziri eddakiika 13 bukyanga ntandika kwogera mba mmaze okwonoona omuntu. Teebereza omuntu akwonoonedde emyaka 40 bwe batta abantu ffe bacwezi kakati n'ebirayiro tebakyabikubira mu ggye lya UPDF babikubira mu Lunyankole ffe bacwezi konka ffe bacwezi batta abantu ffe bacwezi nayambula omusajja ffe bacwezi ffe bacwezi. Mwe muyinza okulowooza nti babagulumiza naye ng'ettogero lyammwe baaliteekamu Akanyampola kubanga ze n'oluusi nnoonya Museveni we yakyayira Abaganda ngezaako okutunulatunulamu n'olabawo naye ate bw'obikula ennyo yasinga kyawa Abanyankole kubanga nze Ttongwa bwe nfa mba ŋŋenze bamaalu bajja kubonaabona bamale bakule beetakulire naye ensigo eyo eresebeddwa baani abatta baayitongwa mujja kupaafaagana n'ensigo eyo embi bakadde bange.
mujja kubonaabona n'ensigo eyo embi bwe mutaaveeyo kugifukirira kugitta. Mwe mulowooza nti Museveni bino byonna abikola lwakubaagala oba babatye, naye abikola babakyawe kuba sira banze itongwa bwentya muntu asula mu nnyumba ezo ze musulamu ze nalabi. Simanyi bwe ntandika kumutya, ze zitongwa simanyi bwe ntya muntu ayambadde ettangira mmolo. Kakati kitegeeza abikola nkukyawe, si nkutye, kubanga ne woosinziira nkutye tolabawo oba nange sirabawo. Buli lwe bamala okukuba Siginicha balekawo ffe Abanyankole. Mumanyi ekintu Siginicha kitegeeza kikkaatiriza bwannannyini bwa kiwandiiko. Mwe musooke mwebuuze lwaki buli kiwandiiko ekirimu okutta Siginicha eba ffe Abanyankole. Lwaki buli kiwandiiko ekirimu okubba ettaka Siginicha ebeera nti ffe Abanyankole. Lwaki buli ekiwandiiko ekirimu okubuzaawo Siginicha ebaako ffe Abanyankole. Munnange obubaka bwenno emessage eyo nnungi nti waliwo abamu abakozesa amanya g'Abanyankole ne bakola ebikyamu nga babyerimbikamu naye nga just kubanga baagala bakola ebintu ebibi nga bonoona amanya g'Abanyankole. Agambye nti kisoboka. So oyina emessage eyo oyinza okujja mu kimu bibiri oba ogireka. Oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereeva amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde. Sigala naffe tovaawo.